listening, I'm tired of hearing, I'm tired of understanding, I'm tired of keeping silent. I just need a plan. You know what time it is? Yakwetega. Sawa yakwetega. Nakugamba wanelo story nasemba yokuberanga nkukolya antinira department ya government ekyasinzeemu empisa ya police. Si police yonna wabula aba police aba traffic oba ab'okunguudo. Bantu bano balina empisa. Sawa zinene bami ne mwana muwala ono avuddeyo okubeeranga yeetega. Ono ye nzikiriziganya naye okubeeranga yeetega bambi. Kubanga baleeri abasooka okwetega baali basajja be baafunamu. Nera wati honorable speaker n'asalawo abatwale ku police begatte ku department ya parliament emirimu gyabwe bagikolerawo ku parliament. Kati bambi ne bamaama nabo mubalowoozeeko bambi kamaama nako kavuddeyo kakole ekintu kyekimu. Actually ekintu kye tuyinza okubeera nga tetutegeera either bunene obuvidiyo buyinza okubeera nga nabukadde nga bwaluddewo okubeera nga busatulatinga sinakindi okubeera nga bupya wobeera bukadde ati si babukoleko analysis abapolisi balina intelligence ey'amaanyi babeera nga bakakwatanga kakadde ono naye bamugatte kwabo abaweebwa yes abarecognizingibwa nti bakola emirimu gyabwe bulungi ne bwe kabeera nga kapya kiri nti ono ye mukyala asoose okubeera nga avayo naye alaga emu naye ansobola okukola omulimu gwange bulungi naye bambi bamugatteko nange Uganda okuba ebiyimba ebiwemula ekitrendinga bonna nga batandika okuba eziwemula. Uganda okuba amapiano ne gatrendinga bonna nga batandika okuba amapiano. Uganda okola ka video ne katrendinga bonna eyo challenge nga bagibuukira. Kati sawa zinene buli wa traffic alaba enkuba ng'eringa ekutte ekirenga kikutte addukirawo n'ateekako uniform bwatu n'agenderawo ku gundi enkuba etandika waali n'emugwerako mwana watu ye kyasaba kibeera kimu abeereyo muzira kisamukwata ka video actually esimu yayinza n'ogiwaawo omuntu n'agamba gibeera wali erinza on recording katuli kumpi kulabayo live ya traffic officer kino nkikugambye tuli kumpi kulabayo live ya traffic officer tujja beera olumunga enkuba etonnya ogenda scrollinga ku TikTok nga kuliko live ng'omuyaya alemedde mu nkuba ayagala bamulabe.